Kachapizo nachanzi nange nzenze naye kendeze erinnyero lya mulumbe gamba magi badde nerabidde nti kitonde kikazi oli kunnachansi oli lemete badde nerabidde nine kitonde kikazi kitonde kikazi emyaka nerinye liri lisooka aha ndozwawo kitegedde era kasito yogedde nti lya mulumbe tutese mu mboozi gye tunyumya toddamu kwogera nnacyanzi omulabi amaze oddiwulira kiwedde kati ggwe magi woddamu nnacyanzi owunya bukube nfudde Kumukutu kwoli Tronaz Media amanyanga Tronaz nebazo omulabi wa Tronaz Media wenna asubscribinga no sharinga notakowa okukomentinga webale nnyo webalire ddala kubera nga wekumira ku mukutu guno ogwessanyu leero tulina omugenyi waffe gwe mmanyi obulungi nga jjajja Nabbosa senga Nabbosa kati oba naatera kweyita mwanyi sister mukuru wa Nabbosa oba sister wa Nabbosa simanyi ekituufu ebirala bingi nina films endala ze nalinzanyeeko nga tonaleeta senga Nabbosa na jjajja Nabbosa lwakuba nasinga tutumukiramu eyo awo basinga okutegeera naye era waliwo n'abantegeera mu birala ozaako omulabi wa Tronaz Media omulabi wa Tronaz Media nsanyusa okulabako naawe nkakasa ondaba akulaba yes nsanyusa okulabako bambi era nze nkulaba wano eno ate era nsanyusa okubeera nga ogenda kumpa obudde ompulirize amanya n'eddoboozi nze Nachanzi Margaret ndi mukyala n'eddirante ate era ndi mukyala mukatuliki yes awo nno tukusimbula embalaasi mukatuliki ndi mukomba Nkomba Mudali ku linnya lya Payi Kamuja asale ekkubo mwebasenga kiti mamini ba Seka kiti be yayisizaamu eggaali mbuno ki musinza ebivumbi buli omu waawulirira emirembe wabeera bw'owulira ng'ofukamira mwogo omuti n'okowoola Katonda wo n'akukkira n'omulaba beera n'ogwo omuti gwo niva kuwa omuti oli muveeko nawe beera mu muti gwo n'onaabeere mu mudaali yes beera mu mudaali gwo beera mu nkoofiira yo beera mu kikiikyo buli wamu waawulirira emirembe buli omu waawulirira emirembe va ku banno yes Katonda wo oba omuwulira mu mutima muli awo tuba tusimbudde atwekiika mu maaso tumutomera awedde senga Nabbosa ng'ate ye jjajja Nabbosa jjajja Nabbosa ebintu byonna bizibu jjajja Nabbosa anyweza musajja waabwe senga Nabbosa anyweza musajja waabwe kati omusajja oli ayagala bamala kumunyweza omutwale saamutwalako nedda nze musenga Nabbosa nakolanga gwa kubuulirira mwana akyule mu bufumbo naye nga gw'obuulirira yabiwulira yalinga tabiwulira n'ekirala tubeera mu bufumbo nga tulina bingi ebiruubirirwa ebyobugagga ebyo nabyo twali tubyagala mubyagala sikuba nti mwali ebyobugagga ebyo nabyo tubyagala tubyagala nnyo ate bali luno nnyo tewali atuula wantu nga tewali kyabalawo buli omu abaako nekyabala gamba owaayi sajja ono kamuzaalire nze tebajja kunziika eri waffe bananziikako eno ku ttaka eggimu senga we bali kuzanyira abantu
mbakolera na Chanzi Margaret we bali kuzanyira abantu oba Magi abasinga obungi musenga na boss abamanyinga senga Zabet Zabebe we bali kuzanya senga na Chanzi Margaret ani yakusikiriza mu kintu kino ogamba nti munnange kangene nange mbeko kyengatta ku ggwanga kwegamba gwe nalaba neneegomba yes kubanga ebiseera ebisinga tubeera ne talent ng'etutudde munda mu ffe naye ate wabeerawo n'abatusikiriza ne tugamba nti omuntu oyo ankolera bannaye ne mmala mbeera ng'oyo mbeera mmaze mu biseera ebyo nali ndaba Laila Kachappizo oyo nga neegomba okulasana nga ye Kachappizo nga byakola binnyumira bati ate we nayingira bwe nti ate nenkizuula nti sisobola kubeera Kachappizo na Chanzi nange nze naye kendeeza erinnya eryo lya Mulumbe gamba Magi badde neerabidde nti kitonde kikazi oli kunna Chanzi oliremeddeko badde neerabidde nina ekitonde kikazi ekitonde ekikazi emyaka n'erinnya liri lisooka ndoozwawo okitegedde era kasita oyogedde nti lya Mulumbe tuteese mu mboozi gye tunyumya toddamu kwogera na Chanzi omulabi amaze oddiwulira kiwedde kati gwe Magi woddamu na Chanzi owunya bukube ati oyingira olaba nti mutuufu ate Kachappizo byakola nyinza okuba siibye nina okukola ng'oli nange nze mu byaddala tosobola kufuuka oli kubanga oli abeera oli naawe obeera gwe abasinga obungi mu kuzannya balowooza nti asobola okuzannya n'afaanana gwe ate nga gwe obeera gwe noono omuntu ali mu ggwe omuntu ali mu nze Magi mulala senga Nabbosa senga Zabet nze gwe baagala tebaagala muntu Kachappizo ng'oli mu kwegomba nedda ate era tekisoboka oli amwegombye akuyambye oyingidde kati beera gwe kyoli yes bwe ntyo bwe nayingira nga neegombye Kachappizo nenkizuula nti sisobola kumufuuka sisobola kumubeera nina kubeera nsi awo we natandikira nensabula otandikira ku ki natandikira mu kibiina oba mu kampuni bagiyita Pow Screen Pictures Uganda ya Judy Bamundaga yes novaawo noweyongerayo gye nazannyira firimu zange eziwera nno zaalinga oba nnya nga kwoteeka emizannyo gya stage ndi kafulumu stage wazannya nani neera nazannyanga n'oyo Judy Bamundaga simanyi oba omumanyi oba tomumanyi naye musajja oyo mukulu mu bulamu bwange obwa ati ono gwendimu ye yanfuula kikendi n'abalala we bandabira kuru tweyanziza tweyanzeege kubanga buulyawo tetwandira bijjajja Nabbosa tetwandirabye senga Nabbosa Magi yes awo nno ndabika nkakutte sirwa kunsaza luyi era kakati bw'ova mu ezo firimu ennya lw'osalira wano n'ojja wano olyokozanye ne Nabbosa nali nkyali awo mu Pow Screen Pictures ya Mr. Judy Bamundaga ne wabaawo omukulu Jackie Sud naye nali mukolera ebimunyumira era nga ajja ngamba nti wanudde ngenda kuyitako mu projekiti yange okole ki onzanyireko terwali olwo nampita Mr. Jackie Sud naawe nkwebaza oli kyamaanyi nnyo era mu ati ono
gwera nfudde naawe kyendi omanyi wabaawo asooka ne waddawo okubiri ne waddawo madaala yes tugenda tulinyalinya wetya madaala so Jakira Sudi we yampita mu project ye yabaguma yabeerawo yabeeza abantu mu covid ennyo n'amaanyi abakyala ne basiriza emmere abakyala ne babayisaamu empya abakyala ne manye ekyali awo olwekyo otatuuseeko naye tukireke bamusanga ng'alobodde ali ku TV wati ati olaba ki ndabannabosa ndabajeja nabosa kwata nnyoko kwata kitaawo payi gamba n'abamu nga gamakazi gye ndabireko wano ekivaamu Mungu yakimanyi era ekyo saagala kituukako nnyo naye ekyensinga okukakasa empi zaagira nti abali awo bantu bakulu empi zaayitamu babitegedde baguma yali mukambwe baguma abakyala baguma ate mu kubakuba empi wattu ate nabo baawunzikanga bakakkanye babirabi abakubye bate basooka byagala nga bagaa ebyo bizannyo by'abakazi naye omanyi ekyabakaka kubiraba covid ate ng'ova waka olina okubeera wali naawe wadde ng'oba toyagala okakkana ng'amaaso galabye nogamba ate onaakoze atya ate nga ndaba onaaleeta kano akantu akatadde mu kikopo ate nga bagenda kuwa caayi omusajja alo n'alaba nga kamukwatako nagakazeeko neetegereza bwe batyo bwe bakola mwakola kyamaanyi okututegeeza bye batukola twabategeeza mu njogera ennyangu lwakubanga naffe batubuusa amaaso naye ebyaddala tuli basomesa abakuukuutivu ab'amaanyi yes kubanga basomesa bamanyi bamu bali batikya abakwata ennoni akakagamba mbadde ndudde okukawulira ennoni be bamanyi nti kasita agira wali ngagamba oyo musomesa naye nga naffe tuli basomesa bammwe era mutuwe ekitiibwa bakibawa ate bakomye neeno enjogera nti nno olw'okubeera nti jjajja Nabbosa yatula mu karakita y'obulogo nti mulogo era akakazi ako kalogo nnyo nze sometimes zimba ntambula omwo mu kibuga waliwo abakudduka nagakako akalogo waliwo karakita zireeta obuzibu zireeta obuzibu yes naye nga ekyo kye bayita omuzannyo omutuufu director wakeera ku makya n'akugamba nti tuula mweno karakita ey'obulogo ndaba gw'ogisobola yes yaba alina kyakulabyemu ate ne badirector abo nabo ndooza balina ekitone ekiraba naye oba tugambe tutya oba bandibaddemuko olulaguzi wa sometimes agenda nakutuuza mu karakita ng'ebyaddala oyinza okuba wali oba okiri sigaye nti nno kale kyenyiza okugamba nti oba oyinza okuba oba okiri oba wali okirabyeko oba bakikunyumirizaako oba okirowoozaako ebintu ebifaanagana ye naakutunula n'agamba nti naye ono nalabako omukyala yali balaguzi badirector balaguzi kituufu ekyo kyekituufu kati bw'ajja n'akugamba nti njagala ontuulire mu karakita eno oyinza okuba tokiri nga toli mulogo naye nga wali okirabyeko oba bakikunyumiriza oba waliwo eyakiyitamu ng'omuli ku lusegere bwoti kati ne bajja director n'ajja akulagula n'agamba nti eno ogisobola n'akugamba tuulira mu karakita eno noga totumye weesitukidde nja gisobola eyo n'omusabulira ng'ekyaddala ozanyira ddala ekintu ky'omanyi so nazanya karakita eyo sigendangako mu ssabo sirimanyi n'ewaka teririiyo naye ekyaddala nange nagituulamu era abantu kyendowooza nti kye baayagala ate era kye baasiima naye nga twongera obakakasa bambi abamudduka ne balowooza nti
jajja na bossa uyo taina yadde kati nno kankunyumize waliwo omwami omu mukyala we yali agenda kufumbiza bali bagenda kufumbiza mwana mukyala we nali mukwano gwabwe bombi kati mukyala we n'agamba njagala ojjo obeere ku mukolo osanyusa abagenyi baffe konzeye nti kale totumye weesitukidde twogera na mukyala omwami tannamanya yali Haji na Hajati kati Hajati agenda okuddira Haji amunnyonnyole nti ono jjajja yagenda okujja ku mukolo n'agamba tuwedde Haji yagamba tekisoboka oyo omulogo ajja atandike simanya akudda ku bagenyi bange baseeka ne ba Hajati ne baani omulogo kwegamba yalabanga oba agenda okubaleetera sitaani oba onfuna nkutegeera Haji yali agaanye era yagaanira ddala ne ssente teyazimpa ye nga ye wakola Hajati yagamba oba agaanye ffe wamma tukole byaffe ajja kwekangira wali yali ali awatudde ne bamaseeka be agenda okulaba nga oyingiddewo nga nnyingiddewo gwayita omulogo w'eggwanga nga nsabula ate bwe yali atiisa salabako n'omu asituka kuvaawo n'agamba tufudde omukazi oba agenda kukola kyono aga Mukama Katonda naye ajja tankoze kiki nga muli alimu kwemulugunya nga tewali amanyi agenda okulaba ng'ovuddewo nga tetolina kyokoze ng'ate basanyuse busanyusi bakuba nduulu naye abadde aganye ng'ali mu kusanyuka nezasembayo ye yazitoola ekitegedde ekintu ekyo so bambi mubeera n'endowooza enkyamu naye tetubanenya era nange sibanenya kubanga obaolyawo oyinza olaba omuntu ng'atudde mu karakita nga mu butuufu ng'olabira ddala ng'ayinza okuba nga ekyo kyagenda waliwo omukyala yazannyako bali bakayimbira Dramakitasi n'ababi jjukira lumu omukyala yali alemereddwa okuva wansi wali okwambuka ku Pride Theatre ng'abantu bagamba nti bannangira nga n'ababi ng'azannyira ddala ebintu omuntu omubi kyayinza okukola ekyo kye bayita okutuula mu karakita n'oginaaba wenna bwe kuba kutulugunya mwana wa mwami we n'amutulugunya amumalayo bumazi abantu ne bagamba nedda ssebunyabo tojja kubeera nga otumanyira bwoti naye nga ddala byaki bintu bya state byakuzannya so abantu fine oyinza okiraba nga kyekyo naye kiba kyakuyiga kikyukamu abo babikyukamu nti oba oliawo bibeera bwe biti naye ng'ate oba oyinza okuba bikomawo bwe biti nti si kyosaanye kukola ki nze tuba tubasomesa kubanga abantu bangi balina ebintu mu families zaabwe balina ebintu mu mikwano gyabwe but oyinza okuba olina ekintu kye wayitamu naye nga tosobola kukireeta mu ddiiro okukyanja n'okinyumiza ono n'oli ate ng'omuntu yandyegombye okukiwulirako naye aleme kukigendako oba kireme mmutuukako so kati ffe tubayambako okubeera nga tubibateera ku mmeeza y'ensi yonna naawe yandikigenzeemu oba eyali akigenzeemu bwe kikomawo nkola ntya bwe mba nakigendamu nina kibbulukuka ntya ebintu ebifaanagana bwe bityo okutwaliza wamu tuli basomesa ng'era bwe nabagamba muve ku bali ab'ennoni bokka nti be basomesa naye buli omu musomesa mu ngeri ye kubanga ekintu akikutekera ku lutimbe gwe n'okiraba wonna wooli n'ogamba nti kati nga leero otegedde nti jjajja na bosa si mulogo abamu nga bwe mudduka ne mulowooza wabula musomesa gwe tolaba abamu mwatandika okwekengera ogamba waaye bataka okulingiza ekikopo nnyini naye nga maama nga wawedde dda so abantu wawe we bakutegeerera ennyo ne bagamba kubanga baguma yatwala ebbanga newamaani bamuddamu repeat ne basabula n'ataalaba naye n'addamu ne balabira ddala ne bekkuta ekituufu kyo yanyuma go ge mazima
siwakana era buli omu gw'osanga agamba temuliddamu kuzanya project efaanana eyo yali challenge okuddamu okunoonya project nga esinga kweyo kubanga kati oba oyagala ofulumya kirina okuba kisinga kwekyo awo n'olyoka ovaawo nojja nga Sengana Bbosa n'ogamba kambuulirire omwana ono naye ategeere anti Baguma yali awedde kati abantu era olw'ennyonta nti baali batwagadde nnyo era baasigala bagamba banaye mutwongere ng'ate ffe tulaba ekyaddala ekintu kiwanvuye nnyo kati naawo ne tuddako ne tugamba kati awo tukoze tutya tukyuseemukko ne tukyusaamu ne tusigala nga tuleseewo Nabbosa ne tukyusaamukko newankubadde nga abazannyi abamu baasigala be bamu abalala ne baddako ate ku birala awo ne tusabula naye ate eno endala yo baali bagiyita Mr. Right bwe nabeerera Sengana Bbosa eyo naye yanyumira abantu newankubadde nga abamu baali bavudde mu COVID ng'ate tebakyalaba tebakyaliwo bulungi ate nejjaamu oli ne bwagamba nti kaddu kasange essaawa 2 yagendanga okutuuka ng'akantu kawedde so aba baayesalaasala mpolampola naye era abasigalako baasigala nga batulaba era ne Mr. Right yatukolera nnyo okiwulira Mr. Right mutwa Maggie mwe yazanyiranga Sengana Bbosa naye ng'omwana gwe wali obuulirira yali abitegeera mwana yali azanga ng'era bw'omulabanga bwe wamulabanga ng'era omulabi bwe yamulabanga nti yali ali awo emu ebeera kalebwerebwe bwekomawo bwekonekitinga bwemala bwekutuka ebintu ebifaanaganako bwe bityo ndowooza obadde oyinza okuba obadde olina bingi by'obadde weebuuza awo tutambula mpolampola tuli ne Jjajja Nabbosa Sengana Bbosa Maggie awo nno akubuulira olugendo lwe lw'ebyemizannyo ngeri gy'azannya ate tonakolayo ku luyimba omanye abantu bamanye okuva eno n'agamba wayi kansaleko ngende eno newalabika ekituufu ki ekyaddala olaba before nga sinaba kuyingira kuyimba nga sinaba kuyingira kuzannya nasooka kwagala kuyimba ng'ekyo nakyo nkyewulira ezo talenti zonna nzirina naye bwe natunuulira ennyo okuyimba nembitunuulira nembigattagatta nga ndaba bikalubamu nembulwawa kubanga mu kwagala okuyimba okwo nagendako ne mu karaoke naye nga nze ekintwalayo tekyali nti nno oba njagala nnyo okukola karaoke nedda nali nnoonya wa wenteeka talenti yange weerabikira wa we banansanga kubanga tebasobola kusanga mu nnyumba ewammwe ng'otudde tebasobola kusanga wantu wonna ng'oli eyo teri ajja kumanya omuntu alina okufuna waakulabira n'agamba naye gundi ono alimu kino kati mu biseera ebyo nagenda mu karaoke nenkuba naye nga ntambulira mu kifaananyi kya Sarah Shoti kati natambuliranga mu kifaananyi kya Sarah Shoti ng'abantu alanga bagala wuyo tuleese Sarah Shoti naye nga ate ennyimba za Sarah Shoti sizaagala kyokka bali bakitaddewo kyokka gwe tozaagala nali sizaagala go ge mazima Sarah Shoti oba olabye interview eno nansonyiwa buli muntu abaako nekyanyumirwa saazaagala nga weewaawo zaalinga karakita y'okugitambulamu wali ogyagala ekyo kirungi nnyo naye ng'ate ennyimba nali sizaagala manyi oba lwaki weewaawo waaliwo oluyimba olumu lwe yali ayimba nga lulimu message naye kati nze mu music wange njagala nnyo ennyimba ezirimu ekidongongo
ezo kati enyiwa za shoti we naziwulirizanga nga tezijja ampulira tezinzijira mu kidongo kyenjagala nga sizituulamu weewaawo zaalimu message ate ng'enkwatako kubanga waliwo akayima akagamba naye nze sikyafaayo nini kagenda weekatulwako message nnungi naye ekidongo wali ng'olaba weebakamu nalinga njagala nnyo okujja ku stage vibe nga weeri vibe nebeerawo eri Ronald Mayinje kati ate nga naawe najja mu nnyimba za Sarah Shoti anti bagenda tandika kuga bambi baba ebyo sibyagala nze sibyagala so saazituulangamu ku lwekyo natulanga nnyo mu nnyimba za Stacia Mayanja oyo badde nkimanyi toyinza butamwogerako nazituulangamu nnyo nti gwe ndikwata kaali ndaba ng'akuzannyisa mwami gwe ndikwata kaali mpulira yadde ndi mumpimpa nvuwa kinsanyusa ng'onjagala omu nange nga nkwagala omu sikugattike nawe tongattikenga awo n'olyoka owulira nduulu eri n'ogamba nti awo kati no tugende ogamba mwana yongere kintu ebyo bwe bityo byebyannyimiranga so abalabi nabeera mu karaoke nemukolamu ebbanga nafunangamu ssente ezambeezangawo ebiseera ebyo naye nga wennoonya nakyo ekiddako mpaka wennakiggukako era omwana eyankwata okuntwala ewa Bamundaga oba akakubo ke nayitamu okutuuka ewa Bamundaga kaali kakubo ka karaoke kyekyo kyewali onoonya ne kituukirira nti omuntu akulabiddewa kubanga nga bwe wagambye nti dayirekita bano nina ekigambo kye nandibadde mbayita naye sigenda kibayita bo bakitegedde nti alengera n'agamba nti wali akutawaanya eyo kati ye n'agamba nti nedda wenaakuleeta wano wooli si we watuufu wano ogenda kubanga okola kino kati bwe namala okulaba ekkubo eryo eridda ewa Mr. Jude Bamundaga ate nalabanga kituufu otuuse nali ntuuse go ge mazima paka leero kubanga we natuuka ewa Mr. Jude Bamundaga teyasooka nakunziza manju nga ba directors abasooka we babeera nti gira obeera eyo olabe nze natandikirawo ku stage gundi taliiwo jangu bw'okiraba nti n'ogamba nti munayi kati ntuuse natandikira ku stage ku theatre ya Mr. Katolubwama omugenzi Katolubwama Royal Theatre eyo ye theatre gye natandikirako ngano eri waggulu vibe naye yali waggulu yali waggulu nnyo ate ng'abantu bajja okundaba nga siina gwempa tiketi n'asigala waka ng'ajja so bwe nalaba nga ekituufu kye nali njagala ntuuse alyoke ne ŋŋamba awanyiwaawo sente nzaagala naye ate kino kye nayagala nosimba amakanda wa ne ŋŋamba kati sigenda kuyimba kwe mbadde njagala kanzannye kubanga era bw'oba oyingira mu kuzannya bakugamba music dance and drama music dance and drama MDD yes naye ate okuzannya kusika nnyo kusika ne kukubuza kati nembulira omwo naye nga ne talenti y'okuyimba ngiina ate we kituuka ku kuyimba era nenfunayo obufunyi muntu ampandiikira kayimba nanga nti kaakano gyawo katuulemu nkutaddemu buli kimu genda ennaku zino bagamba masiti sayini
Maggie must shine. Allo. Papa Mr. Kisemakula ndowooza owulidde kubanga kati ndowooza ebyo bye bintu by'olina okubanga okolako sobole kubanga olekawo emikurulu emituufu. Papa Mr. Kisemakula ndowooza Maggie omulabye bifunayo akantu akawandiike akutwale mu studio kafulumye ekyo kigwe tusigale wano nga tugamba nti Papa Mr. Kisemakula ona woli mukama akuwe emikisa nga akoze ekintu Maggie alina kyamukoledde alina kyamugaseeko n'abantu abalala bonna ekyo tukirindiridde Stacey ya Mayanja alo ate mwagala nnyo wattu mukwano gwange oyo mwagalira ddala kyogamba tongamba n'obwogenda kati ku mikolo mwotambulira kubanga ku mikolo wobaabanga n'obwobanga okoze komedi atya nga abantu nga tobakubidde yaako naddala beera naye kugina egy'okwanjula nomala omuyimbira omuntu ako kova kuyimbamu ako ate kati eza Stacey Mayanja fayini zirimu omudigido ogunyuma ate waliyo Nattoolo era nadde nkirinda nga ntakula Nattoolo nkutumiddeko oyo nkwagala nnyo chali wange Nattoolo oyinza okuba tokimanyi nti Tronas akwagala nnyo naye nga gwekimanyi okuva nolwo sikyogeranga naye nkyogedde akyogedde nkwagala nnyo era Katonda yakitegeka nti oli kyogera wakati wange nze naawe oligendo kyogera nakakwata esimu emirundi ndoza ng'esatu nga ngenda mukubira naye nemuvaako nengakamuleka naye Nattoolo nkutumidde kakati kugamba bw'otuuka Stacey n'osooka n'omufuna mu kabaaga n'omutereka nogamba Nattoolo sooka ojja sitabuwa Nattoolo oliridda wa jangu teekamu wali eri olugomesi lwo n'olyoka ofulumu mbasaba mpulira emiziro emingi awamu n'enduulu njagala engalo zange n'omulungi wange gwe nnoze omugambe nti kisaanidde era musakanye gwe naye akafaananyi okakuba bwe mbadde njoza ondabye nga nsiriikiridde omanyi obudigido oguli awo oyo omwana yakuba emidigido gy'embaga kugamba ye tageti ye mbaga era ekyo yakimala kubanga bw'obeera n'embaga n'omanga wamwesunga n'akugamba mbu siriiwo owulira ng'oyagala ogambe omubuuze nti owaayo oliwo ddi kituufu era njagala okutegeeza Ajati Nattoolo webale kunkubira buyimba bambi kubanga obeera nga yalazi kulyamu ne bakuyita agala senga Nabbosa jangu nti oyina ennyimba nti nze siina naye ndigiddira muza Nattoolo ogutali musango buli omu alya munne ensi kulya ngana ate tavangayo kugamba mbuki ye ekikolo kya byonna nti twesisinkana eyo badde nga batutegeka ba promoters ne batutegeka Nabbosa ne ttiimu ye tutambudde eyo tutalaaza ebitundu n'ebitundu Uganda yonna kumpi tugimazeeyo bateekako abayimbi bakadongo kamu ne bateekako bannattoolo abo bandi ne bateekako ne bannabbosa so tubadde nga twesanga ne omukyalo oyo Nattoolo twewahaaga amuga munayi webale yonge oleeta kapya yayinza okuba tamanyi lwaki mbadde nga njimuwa naye ababimanyi oleta tabiraba ababimanyi akimanya kali kubuulire teri kintu kisinze kutambula nga waliwo omuntu takuvumye naye nga alina kiyakoze nga kiri kugwe era wabeerawo nagamba nabadde nga ndi awo nempulira endongo ng'ekutinengamba sitabuwa yazze ku kitundu nga sitaŋŋambye nenda okulega nogamba
omwana omuwala ono yakuba ennyimba zino bwoti amuwayi nsanze omwana ku mukolo abimanya era naavanga bw'aba abadde takimanyi fine nakitegedde nti munnange omubeezaawo nti abeerawo nga yali mukuba n'omubeezaawo n'agamba waayi nze kambeerewo munnange sabu watuba wakuba ennyoni ndongo kayimba kyakalala akayimba akalala akasitabuwa ebintu by'okusanyuka kweraga twabitegeka nga bya myerago abataminyumirwa mutusegulire tetwayita ku bannugu n'abantu bafutwa pige makofi mupige makofi mupige makofi pige makofi mirere gwe tegedde senga na boss allo ukikola otya nnyo papa Sema simanyi lwaki gwe nsoso okulowoozaako mu bonna naye nze ndabye nga yasaanidde okukola bino ebintu kati byalina okukola era kuwandiika akayimba obafuna omuntu akakuwandiikire oyite Magi studio weeri katuulemu waliwo akapaati akanyumira ennyo mu olwo oluyimba kagamba mwaba banjibwa eza renti kosa ne fees ez'abaana n'ebe bagobye ku mirimu ebyo tunabisanga enkya twagala kusanyuka busanyusi tetunakuwaza mikolo gy'abaana olunaku luno luba lumu mu bulamu ate tulunakuwaliramu ababinyumirwa tusaba kubanyi nga mwenyenyeza ku ddyo ne ku kkono kudyo ne kukono munyenye ne kubigere mungatao Allahu Akbar zendowooza bw'otuukaawo nga bwe kagamba nti bannaye ebya school fees musooke mutuleke okitegeera oli azze ku mukolo gwakusanyuka n'omuntu azaamuwadde fayibwa ogenda okulaba ali ati nze nno mba njagala kugjamu akagatto nkamuwuttule si kulimba mullo mba njagala kuwuttula muntu kagatto kikyoba wanonye ekikusunga kukola ki nugu busungu lwaki obajja ku mukolo gwa muno ng'okimanyi nti tojja kusanyuka weebale nnyo sigalayo kwata ebinakunaku byo n'ebizibuzibu byo bisibe ku kitanda weesibe eggomesi n'ekitambaala kyangu ku mukolo sanyuka digida bw'oddayo ewaka mwambalagane na bizibu byo weebale nnyo abantu bwe bagenze ku mukolo gwa muno yes kwegamba weefuule nti tolina kizibu kubanga naina mulusi musuka nemulumya balamu waliwo x wali kati ali wano n'olyoka ovaayo mulimu kuwoza mbu side ne side agamba bannange kati gweoba owulira ng'onaalumwa nga kinaakuluma nnyo kununaki mbuba x babayita ku mikolo bw'oba kuyise ng'owulira kinavaayo kikwetimbe tojja kuleeta bizibu ku mikolo gya kubanza olunaku lumu ndikuba akagatto ndikubattula ate nze kati nembeera ku mukolo nga wooli nze nja kutemyako nkugambe nti oyo producer si musanyufu kati bw'ofuluma n'abanga akyali mu kamera mu kifo kyo gitunuze n'agitunuze eno oyita buyisi mabega eri nakagatto oba microphone yennyini ale nsooka mulabula owunya bukube nno ssebo owunya bukube abantu ku mikolo gya mannammwe oba mufube nnyo okulaba nti omuntu bw'obeera oli ku mukolo weefuule ekyo ekiriwo essaawa ezo then bw'obanga guwedde then nyiiga bibyo
Ngoddayo waka. Aha. Bw'omala okuweta bw'oti n'ova ku kakubo ke baategesa akayingira ku mukolo. Oli waddembe okwambala ebizibu byo n'akusanga mugambe ndeka nvaako genda bye ku mukolo binyiziza nnyo. Mwana n'atakala bw'atyo. Nga n'ekyanga ekyana kiri ku lujja kidibiddeko. Senga na boss. Alo. Ng'obadde oli ku mukolo. Ogenda fulumya mu mugole wo. Batugamba basenga bano si bangu. Bakola ki? Naddala abo abategeka abaana tubawulira mu babeera mu bisenge yuko cyani. Tulabika abagole abamu ne babafulumya n'abeera bulungi nnyo abweru afulumya ate olukomawo n'azirika. N'obuuza ate kiki ekimuzirisiza. Katemba abeera mu bisenge eyo. Singa olaba omuntu ng'akola katemba oyo. Olaba ng'oba oli alina kyamuzizika wano mu kitambaala. Okola oti. Ng'alina kyamuzizika. Nze n'enkiraba. Ndutandikirawo ne ndumansa east to west. Sisobola kusirika. Bange ekintu kiba kigenda kukosa omuntu. Bantu bangi nnyo bazizika abantu ebidagala ne babazizika nga tebabitegedde. Naye nga ki ekireeta ekyo? Kireeta ekyo kyonna. Kikwata ku bazadde bombi oba ku bazadde fembi. Saidi mama ne ya taata. Ozadde omwana. Mulabemu omulamwa. Oba mulema, oba muki, oba mubi, oba ennyinda ekyamye, gwe manya nti ayinwa omulamwa. Kati nga wowe nnyini. Gwe kennyini kimanye nti kirina we kirondoola. Oba mubi kitegeeza waliwo mu bajjajjaabo b'otaalaba. Waliyo omubi. Kati gwe kkiriza nti omwana gw'okoze ki? Mubi. Tugende mu maaso. Okitegeera. Kati bw'amala obutafa ku mwana oyo. Kyenjogerako kyeki ebyo ebidagala ekibireeto bizinzika ne bayombereyo mu bisenge biki. Bazaala omwana oba basenga be oba bakojja be bulijjo bagamba leero ekyo oba kirifumbirwawa leero kino oba kiri wasaani ebyo ebigambo ebifaanagana bwe biti ebyokulemererwa. Okitegeera. Kati bw'amala okulaba basenga bwe bamala okulaba ng'omwana atuuse ku buwanguzi yeefunidde eddenzi kyana kinne kimutegedde oluyindo lwe lwabyabyatala nze lwenjagala. Magi mumpi teyawanvuwa kutuuka baliize gwenjagala. Kimuli kyange kya ku mmeeza. Okitegeera. Magi naafuna n'agamba nti amutwala omwana munne. Naza bange bonna badibye. Kati atwalawo oyo amutwala wa. Kwe kujja nga bakukuta n'ebininkini. Bikanywa kawulire ebininkini ebyo ebisinzigu ne bajja nga bakukuta nabyo mu bikondoolo babireeta mu kisenge. Okitegeera. Kati awo wava olutalo. Aliwo omukolo gwe nasembyeyo okuwulira bagwali gwa weekend eri. Service provider nga bw'ogambye olutandika. Manyi ba service provider abasinga obungi batya n'agamba wa bintu bya family sijja kukola ki? Kubiyingiramu. Naye nkoze bulungi ongambye olutandikako kuba kutaasa mwana muwala oyo. Service provider yalaba senga ng'agenda baamugamba vaayo kubanga ye yalinga bali bakola ku makeup balina gomesi buli kimu bya kimukola ko beewaayo kujja bamubeererewo mu client waabwe. Yes. Nga senga akute ekitambaala bw'ati ye yagala musibe ekitamba. Kombe wali wayamulabye edda talina kyazizise eno akikwatidde wa? Baba. Namugamba nti senga ete ekitambaala tusibe omwana. Oli waawo wano. Bakuwadde sente zo ne kiggwa. Eweebale. Vatambula tuvi. Bayina olujanja. Namugamba sijja kuvaawo. Namugamba senga leeta ekitambaala. Olutalo ne lubeera lwamena sijja kikuwa. Namugamba senga. Omukono gweno okwatiddemu nkyewo.
olutalo lwali mu kisenge abaaliyo era omwana wa makeup yagamba nti yalinga talabangako muntu ayina obuvumu ng'obwo kubanga okubuuza bubuuza omuntu nti kiki kyokutte ng'ekintu kiri kuno ayagala kyamba akizizike mu kitambaala ali mukazi wadde oba yali agenda kweyambulira mu kidaala kyali kiki ekyo awo simanyi kyali kiddako yalabi kyokka nga okusooka yasooka bwe yafuluma omugole yagenda okudda munda n'azirikamu katadda ngulu bamwambaza gomesi bamukyusa mufaaki n'ensi mazima babuuze bafaaki n'ensi byansi byakuleka mwana wa muno omusudde eddalu oba afudde then gwogenda giwangaaliramu ogibeereko oba yeerabidde nti ensi tugiryako ensi tugiryako ki makoola senga wangi nabbosa oba muyite Margaret senga nabbosa okujjako Stabbowa Natooro ne Stacy Amayanja Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri nsanvu mu ttaano nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage akukalongoti ku kkubo eridda ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu mukaaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko muyimbi ki omulala awo gw'owulya gw'ogamba nti ono bw'abeerawo tempulira emirembe nga gimbukadde by the way nyumirwa abayimbi bangi nno besinzaku naddala abakyala bannyumira kati waliwo Madamu Titi Titi Tendo Tabel yamwagala era naye annyumira waliwo omukyala Betty Mpologoma bo obuyimba obwo wedda kikadde nabo bwennyumira bangi sijja kugamba nti abasajja bakola ki nze bwenkugaye nti nno nyumirwa nnyo omudigido abasajja bakola abasajja tebalina kye bankola era nabo balina nyina kyembanyumirwako era nabo mbaagala by the way mu basajja njagala Bobi Wine simwagala mbukulembeze simwagala nti nno oba mukulembeze mwagala kiwasooka kulaba njagala Bobi Wine ekisooka weggomba gyenva ekyokubiri ankubira ennyimba ne zituula mu message eyo yennyini gyenjagala ekyokusatu muntu w'abantu nze nalabanga nnyo abayimbi nga sinnafuuka kyendi nalabanga nnyo abayimbi nga baba baagala obbakwatako weebati nga bagaana naye nga ye Bobi agamba mubaleke bajje n'ababongaku bonna ekyo kyonna kyansanyusanga yes mwagala muyimbi ki omulala akola ekintu ng'ekyo siteera mulaba
nyinza okuba asanguse mu bwongo bwange naye nga oyo gwe nkugambye gwe nalaba. Okay, Sengana Bossa agamba naye bw'oba olina omukolo abalina emikolo ng'omwetaaze gyonna oba olina birthday eyo nayo nsobola okujja oba olina kwanjula oba mbaga yonna kiri nti kusanyuka tompitira kukaaba saagala kusanyuka ekyo kukaaba bati bakusasula saagala kukaaba saagala kukaaba mu bulamu bwange saagala ne kasita kuba kusanyuka birthday mbaga kwanjula bridal shower. By the way nsanga nnyo manyize ndi omuntu abeera kale mu bantu beera nnyo mu kibuga omwo mwenkolera bizinesi zange ndi musuubuzi nsanga nnyo abantu agaba bannange abaana bange baagala okulabako teweemenya gwe tegeka birthday eyo ya mwana wo temuzivaamu tegeka birthday eyo tegeka kikiikyo nze mpita nzije abaana bo banjote buliro tujja kuteesa bayinza kuba ngoba oli awo tebamanya wawe bakufunye botya oyinza kuba waliwo essimu ey'omulimu esimu weeri ey'omulimu kwe bakufunira genda mu maaso ngibawe eri 07 03 43 20 49 giddemu mu Luganda eri 070 3 43 2 49 oba omufunye todda mu kwetooloola oba naye tumusanga nange banaye abaana bange baagala okulabako kuba kwebuzaabuza batuleke kati ogifunye okitegedde kuba kwebuzaabuza mumpite tusabule ekintu okitegeera mwina ebintu bibeera abantu babeera ne mu meeting zaabwe nga baagala kusanyukako nga bawulira baagala kuwulirako endongo ng'ebyokunyiiganyiiga yabikoowa webale nnyo omuntu ayagala kuwulira ennongwe ate nga nkubuulire nga bw'ogambye nti ekintu ennyimba ezina vibe nze njala nkubuulire 90% bye baagala endongo ng'ejja evuuma mpola mpola eyo abantu baba tebakola ki nga tebajagala basooka kubuuza kiki ekyo lwaki tajjidde mu luli wadde nga nnyimba zizze zonna naye abantu basooka gamba lwaki tajjidde mu luli naye nga kyebaagala ekyo bwe kiri vibe abantu bakoowa ebizibu abantu bakoowa ebizibu babibeeramu nnyo eyo mu mayumba gaabwe babibeeramu kiki ekisinze kubireeta mu mayumba gaabwe butategeeragana obufumbo bwafuuka bwa mbirigo obufumbo bwa liizi oli abubeeramu n'agamba nze kankufumbirweyo omwaka bwe guggwako bikonde nga bitandika kwaka kwata nyoko kwata kitaawo nviira gukazi gwe wantama omuyindo gwo mubi kyokka nga yamukwana amugamba oyina akayinda akalungi kyayagala kuŋŋamba nti obufumbo bwa liizi babutongoze oyagala kunkolaki oyagala bankuba engole mumutwe sinze mumpi banansanga mukube nogabweddeyi nti kiki waki wakkiriza obufumbo bwa liizi zafa lundeka nedda sobola kukyogerako kubanga oba olaba abantu babeera mu bunyiikaavu nti n'omusanga mukubo ng'alinga oba kiki n'omugawo waayo obadde ki ate talina kyabadde nze simanyi lwaki munnange obufumbo tebukyaliwo embaga bazikola nnyingi tuzigenzeeko tujanjawaze eddaali simanya seetya wembeera naawe naye maama bwe wayitayo wiiki nga ddaali afuuse kigaji okitegeera ndowooza kati abantu tutunuulidde nnyo ebyenfuna
n'okugamba nti kangende nfuneko ku kitiibwa mikwano gyange gindabe bampasa ku mbaga. Omwana omuyangamba. Kasita ekyo kiggwa bwe kiti. Omwana omuyangamba. Mba embaga zifusenga diguri oba diploma kakiri ekyambalo bwakifuna. N'akiwanika wali n'agamba nti ekyo kyaggwa. Nafuna diguri yiri wali ali. Diploma wiyo. Aye n'omusanga ali mu menva atunda. Wanji? Ali mu menva atunda. Kogamba ekyo kyo kitegeeza mu ekyo yali mutuufu. Bannange bamwefunye ddala kiki oli kamulale yinzo fuka sukaali ayinzo fuka kigaji kisoboka ebyennaku zino bisobokera ddala sukaali afuuka ekigaji munnaku mbale bubazi bweziti yali sukaali nga kigaji kisoboka naye nga ddala kisoboka in reality kisoboka tekisoboka kiki buzibu kiba mulina abantu nze mbagamba mutegeregane naye maama oyinza okuba oyagala kutegeregana ne munno nga yeno byaliko nga si byaliko anti buli kyoba olaba nti buli omu aba afuna munne buli omu aba ne goals oli agamba kangende nfumbirweyo emyaka gyange 2 egiddako ngende ebweru neekolere ssente kansooke nfune ku kitiibwa kino eky'obufumbo ekiddako ngende neekolera ebirala kati gwe ogenda okugamba nti omwagala ng'ate ye si byaliko nga ye yajjirira birala abantu ku 100 kuliko ndowooza nga 3 ababeera ne goals nga zifaanagana naye we babawera kugambye ku 100 osangako 3 ntebawera yes abasigadde bonna ono ayina birubirirwa bibye n'ono ayina birala nga tebikwataganya kyembadde ngezako kugamba nti n'abasatu bangi kituufu bayinza okuba bangi nga mbawayiriza obawayiriza kubanga batemaguddeko omugambo naye nga abantu tegeera munno ekisinga senga na bosa wanje abantu katunaatera okuwunzika programu yaffe eno abantu abagenda mu bufumbo nga senga na bosa abantu abaagalana abali mu kwera bagamba nti ndabya omuwala oyo ekyava ku muwala waani oyo bwe bati bonna abasuubira kuyingira mu mbeera eyo kagambo kiko obalekerayo abantu abaagalana n'abasuubira okuyingira mu mbeera eyo mbagamba ekigambo kino wammanga nti ebiseera ebisinga abasajja bagenda okutulaba baba ne bye batwegombyeko ayinza okujja n'agamba nti omukyalo oyo anjogerera bulungi omukyalo oyo yeeyisa bulungi omukyalo oyo ayambala bulungi in fact ebinene ebirala simanya bubina simanya mabeere simanya biki babigamba nti oyina ebbina lyeryakunjagaza naye ebyo kale beekwasa byekwase ebiseera ebisinga omuntu agenda okwagala akuwasa akuteeke mu bufumbo aba ayagadde oyo omuntu ow'omunda era oli muyonjo oyogera bulungi oyina empisa ebintu ebyo kati bw'agenda n'akuwasa n'akuteeka ewaka oba kitegeera abantu abasinga beerabira ekintu bawe kye yamwagalako ogenda okwekanga omuntu eyali ayogera obulungi oggoka buboggosi owaye mukyala nkomyewo kati oba okomyewo nkole ntya tomanyi woyinza otuula namufumbira emmere namugamba munnange mukyala ebyenda bino nga bibuzeemu okujja owaye amasepiki togalaba sigiriza otalaba kiki amanda kwegali kati yalowooza nti yamukuba embaga oba n'amwambaza n'empeta kyaggwa
era abasinga obungi obasanga eyo nga bagamba mbuno kati atenze nkyanoonya ki kyaggwa namala naye nga waliwo okumala kwamu tewaliiwo okugamba ekyo ekikuli mu kikulimba n'olaba oli olaba kati ekyokugeza nze bizinesi gyenkola nga siri mu art ntunda byamunda ebyabakyala n'ebyabasajja bwe njogera bwentyo munfuna ntunda ebyambalo by'omunda kati omuntu ajja n'akugulako obuntu obulungi nagamba mpa akantu akalungi ngenda wa musajja wange ekitegeera n'okamufunira n'okamuwa n'agenda kati bw'amala omuwangula omutima n'amuwasa n'amussa mu maka okimanyi nti obuntu obwo obulungi aba takyabwambala taliddamu kamuleetera va kukamuleetera ye omukyala mwennyini aba takyabwambala lwaki luli wali obumwambaliranga ng'ogenda omusisinkana so ng'era gwoyo omuntu y'omu gw'olina okitegeera nze kyembadde ŋŋamba olina osigala ng'obwambala kubanga kyekyo kye yakwagalako kati oli omusanga olwedde ali mufumaga nze tuneeno otuntu tompa nno waliwo akyandaba ali mu bufumbo tebikyanyamba nze mpa waliwo zino empale nga muzita mazaazi eyo bimaama nakatudde ebyo akanse empale ino nenjagala kati empale mbaleyo webati kale finally yes ezo nazo nika era zambalibwa kubanga waliwo wootuuka ekituufu kye ekyaddala nga tokyasobola buno busumina busumina nze mbuyita busumina apetaizo ekitegeera nga tokyabwambala akalengerera eri nasakagiramu naye kati waliwo sayizi zenjogerako ezo nammwe wemba njogera bwe nti mweraba era muziraba ate era mwetegeera kitegeera nga alina ogwambala otuntu bwe tutyo naye n'omuwulira ng'afuluma ekigambo nti nze nalonda namala sikyalina gwenzambalira lwaki luli wali ogendayo ng'obwambala kiki kye wali nze kyeŋŋamba omuntu bw'aba yakulaba ng'oli muyonjo sigala ng'omuyonjo bwo bw'aba yakulaba ng'oyina empisa sigala ng'oyina empisa leka kugaa nti olw'okuba wamufuna ate otandike kweyisa bulala kyaggwa embu kyaggwa nedda wamufuna kati kitegeeza wamuteeka mu lucupa lwo wateeka omwo okumira omwo oguntu mu sideboard oba mu fridge era tandika okwegendereza abantu aboogera bwe batyo nze nafuna kyaggwa kiki kye weesiga ogamba nze kiki ky'oba weesiga ddala nga gyayitira ne gyagenda ku mirimu agenda kulabayo abalala gwe lwaki oba oyogera bwoti ate abaana beetega luno obeera mu kibuga batugambye mu kibuga mulimu amabeere agaze mugabeere eno bwe gati ne gajja eno nga matonotono ago obuleega mu bubeera nabwo obwo bwe butyo mbadde sinnabukolako research naye ndowooza gye bujja mu maaso awo nja kubufuna oba ebbeera abakazi bakola kole mbu libeera eno bwe riti lijja eno ne liyiika wano wetu kati bwejja mpolampola ne liyoka lituula ku kifuba era ndowooza bwakwambala obwo bwakwambala anti tugenda na mutindo guliwo okitegeera naye ekisinga okubeeza kitawaanya abantu babikola nga alina gwalaba nga amulaba naye olumala omufuna ate ogenda okulaba omuntu gwewalaba ayina ebbeere eryo ng'ate olaba kakantu kalala okitegeera kale bambi
ebintu bingi bagambe n'abaali banaaba emirundi 10 olunaku naye nga kati anaaba gumu. Yali anaaba 10 olunaku ngati yamufuna anaaba gumu. Oluusi n'okuyitawo buyisi. Yali ayambala otuteeteeyo otumunyumira kati yeeyambalira bisikaati bino bikunkumula. Empale teziva ku mutwe. Andira empale n'agizingirira ku mutwe bw'ati. Lw'okuba bbawe yagenze kkola. Agenda nno okudda amusanga ekipala akinaanise ku mutwe. Agamba bannaawe kiki kino? Tuli ku kiwano. Ndowooza gwe omulabe wa Transmedia okitegedde. Singa Nabbosa oba jjajja Nabbosa akubuulidde banaaye abantu tusaana okutunuulira wala. Nze mbiwulira nga bagamba wano nga mugenda mu mikolo. Munnange omwami mulabe ng'omuto omupya buli lunaku. Abireka ku katebe. Abireka ku katebe batuukiriza mukolo nti bava babuulirira. Olumala babuulirira ng'abiteeka awo. Oba babireka neyo mu kisenge gye babeera. Gye babireka. Ogenda tuwaayo kayimba akatujja wano. Akayimba akatujja wano. Kowulira naawe mulinga. Ninayo akayimba. Engendo bayimbirako kange sika mulala. Ya, kange. Sumalole. Nsabule. Sumulula. Galika kadala sinya mapenzi go baby. Muchomona kachumbali lavu yobwe oma. Galika kadala sinya mapenzi go baby. Muchomona kachumbali lavu yobwe oma. Ugenda kunyonona lavu yensi byakalipo obitaddemu akajanja lavu yensi byobututwa kunti gisabye njagala nze tebakabba yabbi malayo baleke abantu bayaye bayaye majja kukabba banna naye nga magi gwe wenna ng'oba osobola owulidde ekintu mwekiri kibulako kujjako nfuufu nga kyekyo ndowooza bw'obanga olina ky'oyagala kuwulira muli abakwagala nga bali mu kibuga bwe bakusanga bagambe abakwagala ku mikolo bongeremu abanneetaaga mu kibuga nga gwe oyagala okumanya bizinensi zenkola naku ebyo byenjogeddeko ntunda ebintu eby'omunda nika z'abakyala andapati z'abasajja buli kimu kasita kibeera nga kya munda ekitegeera ge mumuwagire mujje mumpagireko nsangibwa mu Mukwana Arcade ku dduuka CB 012 CB 012 Mukwana Arcade. Yes. Munda ewabeera zi bookshop. Nange wensangibwawo obuntu bwange wembubagulizaawo mu mpola. Yes. Awo wensangibwa. Nanneetaaze ku mikolo era ennamba njiddamu nti eri 0703432049. Mu Luganda 0703432049 awo ndowooza olinga senga Nabbosa ng'omufuna ng'ajja kukubira Sitabuwa bongere mu kamutuve wa sigenda komawo mbangenzi Sitabuwa mbongere mwaka Sitabuwa kapera Sitabuwa yankola si bulungi anti olombanza nyuse ndeete kaliwa ye bwekowulira tekasanguse waliwo omwana ayagala Stacy Amayanja Stacy yamanyi akyali mugole kati yakava naye Stacy amunnayi wandibadde okasuka keno omanyi Stacy yakava kuyoola kati yayodde serenaawo teyakoze
Ekituufu yayodde. Kambaweemu kamutugende. Katandikawe kati. Nze n'obulamu bwangondera okuva lwe nakufuna mukwano ddiya. Wabula omukwano gujja kunyunya. Olina engeri gye gusitula nga limugiya. Mu ntandikwa nali nkiraba nga kirooto. Nga n'olumu ndaba tutuddeko mu lyato. Baleke. Kino kikambwe. Ndowooza temulina kyemumanja. Tronaz Media. Gwe mukutu. Sibula omulabi wa Tronaz Media tuve wano. Omulabi wa Tronaz Media. Webale kutuwa ku budde bwo ng'otulaba. Webale kutuwuliriza. Webale kutunyumirwa. Amanya n'eddoboozi nsigadde. Ndi Senga Nabbosa. Zabeetiwa omu bw'ati. Ekitegeera. Original names Nachance Margaret, omukyalo omukatoliki ate nga neddira nte. Badde ngenze ndiyerabira. Munnange tetujja kusula wano mubeere bulungi mweraba.